kubadde kukyali ku police level ate file baji forwardinze wa state attorney akole ki awe advice naye nze mucho kye tulaba mu angles z'amateeka bw'okozesa lenze z'amateeka waliwo omusango gwe bamuguddeko gulina okubeerako bukwakulizo ki ingredients za attempted defilement omwana alina okuba below 18 ekisookebwako nti omwana consent omwana ali below 18 years ta consentinga to a sexual act ne waba nga akkiriza amateeka gamulaba ng'omuntu atasobola kuwa permission okitegeera for a sexual act so wateekeddwa okubanga tewabaddewo consent omwana ne bwaba nga abadde akkiriza naye amateeka go tegagiraba nga consent nabadde ndowooza njogera na Hadija mulala nga si ono oba luusi n'omwana n'agaana n'atakiriza to the act neetabaawo you understand so waliwo loopholes eziba zikyaliwo nnyingi nnyo naye kati wano wogamba nti ono abadde yeyambudde engoye agyemu nika ono agyemu engoye ze ng'omusajja ti omukutte because cases zize zibaawo waliwo cases zibaawo nga babasanze ku level eyo yennyini babasanze mu room oli agyeko engoye n'ono agyeko nga kisigaziza penetration nga bano betwalabye mu bed space exactly kati awo oyo gyoyita nti wabaddewo attempted defilement ekootana n'akawaayiro 1029 ka Penal Code Act oli we bagamba nti abadde asimbudde ng'agenda kikola omwana ali below 14 years nga ate eri wansi nnyo oba ng'omufunisiza HIV naye ng'ovudde mu byamateeka abasajja bagala naye ate kondo mugazi abadde nnyingi agenda mutabusi kiki oba musomesa wa science oba musomesa wa science singa abadde n'eryenvu yandinyonyodde n'agamba oba abadde agenda ku demonstrating ki ng'agenda demonstrating na student omu oba yabadde yatambudde dda nnyumba ku nnyumba nga zaagaba nga demonstrating kubanga waliwo incident we yaveeye gwe wazirabye waliwo incident yagwawo gwe wazirabye waliwo incident yagwawo olina yebwe yali agenda mu performing a sexual act mbu n'akwata kondomu n'agyambaza eryenvu n'agiteeka ku bbali eno n'akolesa headmaster kati ye ndowooza bwe baali babanyonyola mu kubasomesa bakolesa demonstration y'eryenvu kati ye n'alowooza nti oteeka ku lyenvu then eno no proceeding. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo in your latest updates and celebrity news, life experiences and adventures ne TikTokers edition. Bannaye mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, tuli mu mwaka gwa 2024 era tukyaliwo tukyabaweereza. Abatannaba kusubscribinga mukwano subscribinga, sharinga, likinga. Ababibi ekitovu zibateekamu omusayikula nti kyetambula bulungi bakugamba nti osofuna visa ekutwala Dubai oba osobola gw'omusuubuzi gwe ayagala okugenda obugenzi okulambula bana bagenda nti sejagala genda kukola so oyita mu bibi shovels ne bakolera visa yo kasigambe ne bakufunira omulimu naye ne bakolera visa ekutwala Dubai. Abagala airport to airport visa change bagikolera ddala bulungi nnyo poza ate aba Platinum Wellness Spa eno spa nnungi nnyo nyini ddala gituukeko tojja kwejjusa. Olunaku lwaleero ndine Counsel Precious okuva mu Elgon Advocates ate nga tuyinawo kokesi eriwo twalabye secondary teacher eya gwe bakutte ejjo ku mutimbagano nga bagamba nti adifirinze omwana omuto owa senior 1
njagala ontwalemuko mu keesi eyo okusinziira bye mbadde ndaba ku mutimbagano n'engeri story gye yabadde simanyi oba bangi kumwe mwagirabye naye ngenda kuba mbaterawo akatambi mulabe engeri gye baakuttemu omusomesa baamutrikinze through whatsapp paka we baamutuuseeko nga kitegeeza nti kirabika omwana ono n'omusomesa babadde nga bazze nga banyumya nga balina conversation ebagatta however tewabaddemu mu conversation kiraga nti n'omusomesa n'omwana beepiica so kati amateeka galamula gati omusango ogwo omusomesa yasaanidde okubeera nga essaawa naali locked nga bwe babanyonyodde naabwe precious okuva mu Elgon Advocates nga bulijjo abange mukuliko omwaka baguyitamu lwakuba nti guno omwaka omupya nagwo gututwala ku speedi gutudusa kino kiggwawo nga bingi nnyo bingi kaakati ate ono naye ate yazze omusomesa naye by the way si basanyufu ku nsonga y'abasomesa okuba nti no bakola kibakuba basumbuwa abaana ababeera mu masomero. I hope you have heard about this case before. bingi bize bibaawo incidents zize zibaawo nga balumiriza abasomesa okwegatta n'abaana ate naddala sex for marks ku ma university kize kibeerawo nti oli bw'afuna retake ate ayagala omusomesa ayagala akozese nze nafunako ku retake but anyways sosange yali mukazi kisuka nga ate kizze mu baana abato at least ku university ogamba nti ono omwana mukulu biki naye kati ate we kituuka mu secondary primary by the way wabaddewo ate ebya primary va ku bino ate wa secondary yes ebibaddewo nga bya primary bifaananamu era ne bya Nicole ebyaffe kati omwana ga Nicole yati she was even in primary kitegedde kati ate noono era abantu bakompera nga gamba ono afaananamu Nicole simanyi shepu abaana bakula mangu bwe bityo naye bwe tuzze mu side y'amateeka nti omusomesa bamutrikinze oba omwana yabadde ayogera naye nga balaga nti waliwo act gye babadde baagala kukola y'okwegatta naye ekyewuunyisa nti bamukutte nga of course nga act tanabagiteeka mu nkola kyogedde nga defilement naye nga amateeka kiba attempted defilement mu mateeka baba bamukwata gwa attempted defilement gwe nawulidde nti ba fayiro bwesoma attempted defilement kuba yabadde tanabakola penetration oba tebabakwatidde mu act nti oba tebalina history nga bwokinyonyodde nti babadde bakola ki babadde beegatta before oba nti bamukutte nti oba ali lubuto oba omusajja oba biki kwegamba byonna facts teziriiwo facts ziraga nti bamusanze mu rujja actually ndowooza nga tanabana yingira mu room bamukubira enduulu ne bamukwata so ndowooza bwe babadde bamutrikinga wabaddewo panic omukwata nga ate tanaba ekikolwa kitanaba kiteeka muki bannange would they have waited asooka ateeka ekikolwa bukola ekyosanga gwe muzadde ekyosobola okukikola tosaa kulinda obusungu baba kituufu kati awo kyekikola ki kyekimugisaako omusango ogwo gwa defilement oba attempted defilement kati wana abeera ali innocent yes kubanga era yandibadde innocent until nga ye kennyini akkiriza oba nga gumusinze kubanga amateeka gaffe wano obeera presumed innocent until you plead guilty or you are found guilty by a court, a competent court. So kati ye abeera innocent paka last until nga bagusaze nga court ekusaze naye kati tegunaba kuyingira court kubadde kukyali police level ate fayiro bagiforwardinze wa state attorney akoleki awe advice naye nze mukyo kyetulaba mu angles z'amateeka bwe bakozeseza lenses z'amateeka waliwo omusango gwe bamuguddeko gulina okubeerako bukwakulizo ki ingredients za attempted defilement omwana alina okuba below 18 ekisookebwako nti omwana
consent omwana ali below 18 years ta consenting to a sexual act ne waba nga akiriza amateeka gamulaba ng'omuntu atasobola kuwa permission okitegeera for a sexual act so wateekeddwa okubanga tewabaddewo consent omwana ne bwaba nga abadde akkiriza naye amateeka go tegagiraba nga consent then yes abyala minor then walina okubaawo an overt act kwegamba nga taking steps to perform the sexual act okitegedde nga either watuuse oba ayambuddemu engoye overt act eruma bulungi nga bayingidde mu room ayambuddeko engoye n'omuwala yeyambudde engoye kwegamba nga it is going to happen naye kati wano ayina loopholes nyingi kubanga amateeka gaffe ogalaba gayina kye bayita beyond reasonable doubt nti oli tasobola gatawo mboozi ndala. Beyond reasonable doubt kategeeza ki? Nti oli tasobola kugatawo mboozi endala nti oli n'agamba naye what if yabadde deliveringa condoms oba mu delivery like bino bye basome byaba youth ku Somero no singa ku mwana oluusi osanga nga abadde azireetera bazadde kwegamba omuntu asobola okuleetawo ekintu awo naye ng'omusomesa asobola okuleeta gundi asobola okuleeta condoms n'azigabira abagundi aba parents kwegamba omuntu asobola okireetawo ne kigezaako okuzibiriza kiri so oli akugamba beyond reasonable doubt nti tewaliwo nti osobola okugattawo wano oba n'agamba oluusi ayinza okutuukawo omwana n'agaana oba n'agamba nti nabadde ndowooza njogera na Hadija mulala nga si ono oba luusi n'omwana n'agaana n'atakiriza to the act neetabaawo you understand so waliwo loopholes eziba zikyaliwo nnyingi nnyo naye kati wano wogamba nti ono abadde yeyambudde engoye agyemu nikono agyemu engoye ze ng'omusajja ti omukutte because cases zize zibaawo waliwo cases zibaawo nga babasanze ku level eyo yennyini babasanze mu room oli agyeko engoye n'ono agyeko nga kisigaziza penetration nga bano betwalabye mu bed space exactly kati awo oyo gyoyita nti wabaddewo attempted defilement ekootana n'akawaayiro 129 ka Penal Code Act oli we wagamba nti abadde asimbudde ng'agenda kikola kyawukanamu ne defilement yennyini gibagamba nti wabaddewo penetration defilement entuufu nti wabaddemu penetration oli akozeseza obusajja bwe ne buyingira mu bw'omukyala omwana ali below 18 years tewabaddewo consent tewabaddewo kukkiriziganya kubanga ne bwaba nga akkiriza nga bw'olaba chats ezo naye nga kasita obeera below 18 tosobola kukola consent then waliwo kye tuyita aggravated defilement ate awo ng'omwana ali below 14 years nga ate eri wansi nnyo oba ng'omufunisiza HIV naye ng'ovudde mu byamateeka abasajja bagala naye ate kondo omugazi abadde nnyingi agenda mutabusi kiki oba musomesa wa science oba musomesa wa science singa yabadde n'eryenvu yandinnyonnyodde n'agamba oba abadde agenda ku demonstrating ki ng'agenda demonstrating na student omu oba yabadde yatambudde dda nnyumba ku nnyumba nga zaagaba nga demonstrating kubanga waliwo incident we yaveeye gwe wazirabye waliwo incident yagwawo olina yebwe yali agenda mu performing a sexual act mbu n'akwata kondomu n'ajambaza eryenvu n'agiteeka ku bbali eno n'akolesa headmaster kati ye ndowooza bwe baali babanyonnyola mu kubasomesa bakolesa demonstration y'eryenvu kati ye n'alowooza nti oteeka ku lyenvu then eno no proceeding mbu kati nga mu kisenge oyingiramu n'eryenvu then eryenvu n'oliteekaawo ku bwawe oba preventinze era abasinga bagenda nazo ne batazikozesa naye ng'omusajja alaba yafunye credit mu public nagamba omusajja tayagala mufunisa lubuto omusajja tagenda musiiga ndwadde ne bagamba kale bw'oba owa punishments ono omusaasiramukko nti yabadde agenda kwekola ki ekyo kyogera nga toli muzadde naye kati omuzadde akulaba eyo ayinza okwagala okugwira mu bulago
So kati kyetukulubiriza by the nsonga y'abazadde abaana tebabawa ssimu olwaki omwana alina essimu bebazibagulira kati essimu omwana waliwo zino zipopinga up pornographies these days baziteekamu sente nyingi these adverts that pop up ziba pornographic ezisinga so yes kali kajjawo ku mpaka ne kalemerako ne ku screen nga kakuforcinga okatapingamu before you proceed yes kati abazadde tubakubiriza tebateeka abaana mubajjeko amasimu tebabeera n'amasimu until they clock 18 until university bana omwana tabeera n'essimu naye omwana P2 alina tab kuliko data downloadinga buli kimu kyayagala tewamutera programs z'abaana balina access to YouTube balina access to internet kwegamba nti naffe abazadde tulemererwa party yaffe nti omwana ate alina access to all this kati singa tewabaddewo simu bino byonna byandibadde bivaawa kitegedde tebyandibaddewo n'okubaawo asebedde batwalanga abaana eyo mu miti nga tosaategeera kati olaba wano omwana amuleeta n'ewaka because of the communication omwana ye data amugjawa kitegedde omwana talina ate munaye wonna bagambako Kunsonga bagamba nti gw'oli wadda omulembe gwakuyitako kati ate bijja bagumire byonna buli kimu ekikola ki then ekirala parents nabo you find a parent nga naye adetinga mwana ali wansi w'emyaka y'omuwala we ali mu secondary ate nga parent mukulu parents kati olowooza bano abasajja abakulu abaganza buno okay olowooza ono yabadde agenda kikola omusomesa talina abaana that bad luck is going to follow you bakikola omwana wo kati babikola kati ate bwe bakikola omwana wo n'ogamba nti ate because these men 60 years 65 55 abalina abaana ate oli alina omwana w'emyaka 3 muwala naye ng'anoonya w'emyaka 12 13 you understand olaba bw'otunulira list eno abantu Museveni president Museveni beya pardoninze list yonna almost defilement singa ogiraba the list gye bafulumiza gye bapadoniza okuva mu komera the biggest offense defilement nga sina rape banoonya bwana obuto soko mbulire kati yegwe ali ku side y'abasajja why do you think men do these things lwaki omuntu bw'atuuka myaka egyo egikuze abayagala ate mwana muto nnyo omwana omuto ng'ali bilo nga myaka gyawasi n'abaana bo bakulu nnyo eyo mu kooti bawa nsonga ki simanyi oba bekwasa setaani oba abaana abato nabo bali exposed nnyo nti abasinga bakula mangu ne babeera nga abazadde ne babagulira engoye za fitting twalabye ekifaananyi ky'omwana omuwala gwe bagamba nti badifirinze ka dress ko kake yabadde akubye then babateekako nnyo babakola enviiri osigezeza abaana abo amasomero kyobala agasalawo ne gabasala enviiri naye omwana bakula mangu hormones zaabwe zivaayo mangu ne yeeteeka ku social media then abamu walaba bu video nga ava ku somero nga agamba mugambe bakyala bamwe beetegeke baba bamwe kati tukomyewo obulabo bu video obutero tukomyewo banage tufudde ku somero era mwekabireko baba bamwe ffe tubalina kwegamba nabo n'abaana nabo banaye si bangu n'abaana nabo si bangu so katuzeyo mu side y'amateeka omusajja ono nze omusango gw'endaba gusobola omuluma obulungi ng'ogyeko bino ebya defilement byabadde tanaba kuteeka mu nkola kubanga okubeera ne condoms tekirina nsonga obuzibu nti ani yayingidde atya mu maka g'abano kyetuyita criminal trespass omutembeeyi tayinza kuyingira mu maka oba mutembeeyi kyetugamba yabadde atembeya condoms apart from his teaching profession nalabye akola cakes namulabye mwogezi wa ku mikolo okusinziira research we naze nga mufollowinga nga mwogezi wa ku mikolo ng'akola ne keeki kati omukyose abanga teacher nga naye mutembeeyi amakabo gabanga gabadde gakikomera batembeeyi bayingira mu bikomera
So kati omwana omuto mu maka tasobola kuwa consent okuyingira wa in the premises z'abazadde be because si wawe. Omwana ayinza okwanga ye yamuguliddewo ne gate n'ayingira. You understand? Tebalina security cameras, can't they check? So ne bwe kibanga ono yayingidde mu bukyamu nga ne bwe wanga omwana ye yaguddewo baki, it's not allowed. Omuntu asobola okukkiriza ku access to the premises aba bananyini maka taata ne maama. Ne baba mukozi talina right okugulira abantu exactly. So kati eyo jenda bajo basobola omukyajinga criminal trespass ne munyweza ne bamubuza wabadde olagawa. Kitegedde exactly. Na ogole kusobola omuluma naye jinde ja attempted defilement nayo temukwata. Tegusobola kustandinga kusinzira ku acts z'abaddewo nga yabadde tanabakola ki yabadde tanaba kukiteeka mu nkola ekinte. Tunulidde omusajja omukulu ali 41 years Senfuka nga bamufukamiza ku ttaka ng'alina olubuto lunene. Ne mutunuulira ebizibu byalimu bannanga abasajja mweddeko. This is something you're going to do in just 1 minute. Okiveeko ng'ensi eri ku kirala nnyo naye ne kigenda ne kikumalira obulamu bwo paka okutuuka awo. Olunaku olwaleero tulina ono ye Gerard waffe mu mateeka era buli kyonna ekikwatagana n'amateeka gwe ntera okubira essimu najja n'atunnyonnyola. Kati njagala okuzaayo emabega mwakomawa n'ebya Brunoke. Omuwala mwamusonyiwa? Yes. Guno manyi tuli mwaka mpya naye nzikiriza nkubuuze. Mwamuleka mwabivaako ebyo byagwadda. Ekyovola twali tugamba nti if these people can sit basobola otula ne babimala nga tebabiyongeddeyo. So they finally sat. Ebyaggwa balina engeri gye babimalamu naye waliwo allegations ezaaliwo ate ndi lubuto balwaragawa. Kyaliko nagenda nendulaba. Abantu baleetawo emboozi okitegeera ng'oluusi si ntuufu. Nagamba kale olubuto si nsonga nti ege lukula luddawa ludda maaso lwakula nno nga ludda maaso kaaso olubuto lwakula nga ludda maaso naye ebyo byaggwa ndowooza kubanga era out of court settlement ebiseera ebisinga yenungi emisango tugezaako okulaba nga tugimalira bwiru. Emisango gyonna gye tuze tubeera nagyo tugimala mu kugigonjoola. Era ojjukira we twalina issues ne omulangira Suuna twabisetolinga out of cameras ne we twalinamu Isma or access RIP. Ate no twafuuka bakyali nnyo ebiseera ebyo ne bamako nga tukwataganye nnyo embeera esobola okujja naye nereetawo kati bwe muba mukimalidde out of court kubanga kati mako ne wako okitegeera neba case tukwatagana bulungi nnyo wadde embeera yaliwo n'esima we yagenda okufiira nga tukwatagana bulungi nnyo okitegeera. So an out of court settlement era batukubiriza nnyo in most cases okubanga gye tukozesa. So waba nga waliwo chance okugonjoola ekintu nga temusise muguwa. We always explore that. Okay, that is very amazing. Kati kankuzeeyoko ku nsonga eri nga tunatera okumaliriza nkusibule. Emisango ginene egy'abaana b'amasomero mugigonjoola mutya giggwa giti abantu babasiba oba babasonyiwa? Omuntu akoze defilement bamusalira emyaka emeka? Omuntu kasita bakugulako gwa defilement ne gukumega it's death. It's a death sentence. Death penalty. Yes. Musango gwa nagomola. It's a huge offense. So kati oyo gayi bayinza okumusiba paka amayisa. No, kati ye ogugwete yabadde defilement. Yabadde attempted defilement. Ate nga ne attempted defilement eri ku lusuubo. Attempted ate nayo ng'eri awo. Eringa ku 10%. 10%? Eri wansi nnyo. Kati singa kati for example mu kooti finding out nti abazadde be babadde bagezako kutricking ono gaya atuuka awaka waabwe. Olowooza ono gaya asobola okukyusa omusango n'aguza ku bazadde? Nawulidde
oleka abantu nga bagamba nti omugayi bwatuukayo mu kooti ng'omusango tegumukutte asobola okwefuulira abazadde nti oli bw'omuwaabira omuntu yenna kasita omuwaabira n'akuwangula basobola okuteekako malicious prosecution naye ako kategeeza kikaasa malicious prosecution musango nti okumpaayiriza n'onzigulako emisango n'omalirako obudde exactly kyetuyita malicious kitegeeza oba okifiiriza oba nga kyeyononere yes something like that so kati naye ng'oba owaabira abantu babiri attorney general ne complainant kubanga attorney general yakola ki Uganda omusango gubeera complainant oba pate mu musango gwaba Uganda kyegwayita Uganda versus Senfuma oba osuuwinze Uganda kati yes Uganda yekusuuwinga kati bw'owangula Uganda okitegedde owaabira attorney general ne complainant compensatinga batya kubanga olaba nti omuntu ne complainant tomunenya nnyo because Uganda ina banamateeka tuyita ba state attorney ne DPP kati state attorney yajo kuwa advice kusinzira mu mateeka ng'alabye n'obujulizi n'agamba nti eno file mugigobe oba eno file tugiyite so kati nze nga complainant actually siba na musango nnyo because nze ebintu nabibaleetera muli baddembe obireeta mu kooti oba ne mugamba tebirina bujulizi ne mubigoba so kyobola abawaabira ki Uganda bajjo waabira through attorney general naye nga babadde obuzibu nnyo lwaki abantu tebatera bigoberera babasuuwinga ne bawangula government naye ne batagisuuwinga kubanga ebiseera ebisinga government ne bwogiwangula mu malicious prosecution baga tetunafuna sente tetunazifuna budget tulina priorities amakubo galina ebinnya biki mwe tuli basasula so you keep waiting that's the only problem government erwawo nnyo okusasula compensations ezo okumalanga ebbanga like how many years wanange it takes a lot of time forever takes forever ng'otambudde oyinza okutambula n'owulira nga okoye n'owegoba wekka so in most cases noza advice awe ino okubeera nungi so that tewabeerawo okuwaabira omuntu ate ne bakuwangula kubanga compensation most cases tezijja zo tezijja kubanga priorities z'eggwanga mpitirivu nnyo n'akasente tekabaawo kakwewola buli kaseera so that's the only problem possible ogattako complainant gwe baba banyweza wagachobola abagattako complainant kubanga yagireeta so this case Senfuma asobola okugamba ba complainant bamusasule sente oteekayo attorney general n'ogattako ne complainant wetukigatta sasa tufocusinga ku complainant kubanga eggwanga terina sente natunulidde omusajja omukulu nga bamufukamiza wansi neŋŋaa kati ono alina abaana alina omukyala bamulabye ku mutimbagano oyonoonye ebintu bibiri oyonoonye amakaago oyonoonye empapula ze ez'obwa teacher because also that one affects your documents sikyo Somero of course yalitadde in bad disrepute ne Somero oyinza okusanga bamuwadde punishments naga watuwadde eggulire libi professional conduct issues ne kusomera omugoba ebintu ng'ebyo ate nazibuwalira okufuna omulimu omulala naye ngeno mu bagondi nalabye nnyo nga social media abantu balisaidiye oba kiki abantu balisaidiye abantu tebakkiriza ekifaananyi ky'omuwala ne bagamba omusajja mumunenye empola agamba omusajja mumunenye empola nebajjukira ebya Nicole agamba omwana bw'omulaba oyinza okulowooza ali mu abiri by the way nze nange naba sisters bange bawanvu bakomeeri banene kyokka bali mu senior 3 senior 2 omutunulira nga akusinga n'obuwanvu akomeeri mu bbanga covid yagattamu awo era waliwo abasajja batera okugamba nti obulumwe ogwolaba ogattako ng'esatu ejja covid ng'omulaba mu senior 4 kitegeeza aba yaweza dda 2 bagattako bugasi 3 n'agamba ali 19 Sati lile bbanga lya covid we batasomera ddyo tebali bala teririiko mu myaka gyabwe ono ali mu senior 3 naye
bw'ogatta keesa tejja covid gye baamaleka kati omwana ali 16 bw'ogatta keesa tejja covid ali 19 ya 19 kata bino byogamba nti ndi mu senior 2 3 tebakyabigoberera kubanga obugoberero bibuzaabuza kubanga abaana baatuulako awo ebbanga ddene nga bali mu P7 bamalamu ebbanga ddene. And most of the people in secondary school bavaayo bafunye embuto balala nga bazaaliddemu abaana. Okay. So nga kisigala awo kibuzaabuza. Yes. Agamba bagattako bugasi. Was nice chatting with you. Njagala nnyo abantu ne tutegeera amateeka abantu babadde boogera nnyo ku nsonga ya Senfuma ono. Omusomesa gwe Bakutte ne ng'akanku kyazeeko tubuulira amateeka omusajja ono gagenda mulamula gatya. So kati ndowooza tusibule abantu. Ekisookebwako ekyokuganza abaana abato tukivumirire. Tukivumirire oba omusajja yawonye nga oluusi yabadde tanaba kuyingiza acts ezo naye singa yakikoze yandibadde agenda ku musango gwa naggomola death penalty nga bakusiba obulamu bwo bwonna oba ne bakugjawo kubanga ebiseera ebisinga kooti zigamba kale katukusibe emyaka nga 5 ate ovubi obadde 8 so olaba nga your entire life you will be in prison ate nga oluusi oyinza okusanga nga kuolo president alina ebimukyankalanyiza nagamba no kubanga president yasembayo okusayininga ku death penalty ne bakutemula mu mateeka it's very allowed yeah. Kasita kote egamba gukusinze kati akalabba ke Uganda kali kati abakuwa poison ofa bufyo 40 death penalty ye Uganda elieti atubulire hanging ebeera hanging yes they hang you they hang people in there no these days they last did it around 1990s naye over 20 years babadde tebanaba kubeerako kulekayo n'obeerayo until you die n'obeerayo wakyaliwo debate nene whether to stay with that okusigala ku death penalty oba whether to just make it life imprisonment wale bakusiba imprisonment for life your entire life oliwa oli mukomera wakyaliwo debate nnyo debate naye mu mateeka gaffe it is still there the death sentence ero oli asobola okukikusalira mu mateeka wadde wakyaliwo debates ezo linagamba naye kati omuntu bw'omutta ate aba aboneredde abataboneredde kugamba oli nagamba naye yatta omuntu lwaki naye tafa so ekyali debate nene kwagamba amateeka ga kutereza abantu n'ate bw'omutta ate oba omuterezezza oli nagamba naye bw'omutta omulala ajja kulabirako alemu okukikola so akasembayo twewale mbasaba busabi twewale okuganza abaana ab'emyaka emito abakulu gye bali bayitirivu lwaki ate ogenda ku kkubo kuno nga balinze ogenda mu baana era nalabye minister Jozi wano ngagamba ladies want to be married it's men who are what who are dodging around proceed and marry abaana gye bali mugende mu maso they fear responsibilities ayagala je somewhere where you accommodated olya mmere ya bwerere afuneko byafuna agende omuzadde akyasasola fees ka pocket money kajja kugamba toyina buvunanyizibwa tweddeko yes nze HK Media Hadija Kigozi mbeerawo baweereza in your latest updates and celebrity news abantu beba Elgon advocates so banoonyako council offices zamwe zisangibwawo tuli ku Buganda Road flats tuli ku Buganda Road nati fe baloya tebatera tugagenda nti ojje oyingire ng'edduuka wabeerawo issues eby'amateeka wabeerawo issues ez'amateeka kasita obeera ne issues zaffe otuukirira Hadija n'omugamba omusajja namulaba wali ku interview fe tukolera nnyo mu recommendations nga omusajja namulaba tuwe ku namba like that kubanga tebadduuka nti ojja kuyingira no office yes. Kale bannange mbajjukiza nti aba BBH Travels bakugamba nti kati osoofuna visa ekutwala Dubai ng'eri very discounted poza ate n'aba Platinum Wellness Spa webali nnyo spa yaabwe ennungi nnyo nnyini ddala neyanza nnyo bakwano mweraba